amaze okukola ki okutegeerayo si byakugwira bugwizi tikamutwale kwali mu kiremedde mu primary school abalabi baffe naye abaffe katweyongereyo kabaka yazaalibwa Bungereza tweyongereyo Mukama yatuyamba n'aba mulenzi bw'atyo Muteesa bwawandiika ku kejago akaaliwo nga Kabejja afunye ettu ly'omulangira Mutebi era ebyo byonna omuli okumusabira essomero gy'anaasomera babikola tannazaalibwa tunaabirabira eyo owaayo omwana nayambala bugweki mama tunamula bw'anaazaala tunaagula oyo no ye mwana omuzaalire mu mukwano keza no tuleyongereyo weewaawo wala no bayogera ne tugamba nti bamutuuma Ronald Muwenda Mutebi amannya gonsatule agalina amakulu ameekusifu Ronald bitegeeza omuwe w'amagezi ow'oku ntikko oba omukulembeze otegedde amakulu ga Ronald mbadde sigamanyi naye obaana atulaba kati gwe Ronald ndaba oli mu kusanyuka wenna Ronald atulaba Ronald muteekawo amannya gammwe anayi manyi tubadde ne ku birabo kubanga tukoze omulimu gw'amaanyi bavumulira amannya gammwe Muwenda lino nno erinnya mu Luganda liva mu kigambo Luwenda kitegeeza ki ekkubo ettono essaggule wakati mu kisiko oba mu kibira n'olwekyo Muwenda litegeeza ekkubo wakati mu kibira okugoberera owaayi ndaba wano magezi go ndaba amannya bulijjo mbadde simanyi amannya gano nze nno bulijjo ng'ogera Ronald Muwenda Mutebi Ronald wano n'omuwandiisi omulungi agamba nti jjukira kitaawe Muteesa yali muwaŋŋanguse oba mu bwaŋŋanguse olubuto luno lwafunirwa omwana n'amulaba nga Luwenda mu bizibu bye yalimu amakulu gavuddeyo kati bulungi ngalaba weewaawo Mutebi kitegeeza omuntu asinza abalala amagezi nga buli kye balowooza abeesooka mu maaso biva mu kigambo kutebuka tuli wamu omuwandiisi yogera n'atugamba nti ago ge mannya agaaweebwa omulangira ng'akyali mu lubuto bazadde be nga bamulangirirako obukulembeze ago ge mannya agaaweebwa omulangira ng'akyali mu lubuto bazadde be nga bamulagulirako obukulembeze obuva eri Katonda bugende maaso nga kimaze okakasibwa nti ali mu lubuto weewaawo kyasalwawo Saala akomewo mu Buganda obwedda nno eri waggulu gye twatandikidde okusoma nga ndaba ne Mutebi bamulondedde essomero neŋŋamba Kabaka Mutebi yazaalibwa Bungereza kaakano labayo wano kyasalwawo butereevu kyasalwawo Saala akomewo mu Buganda gy'abaazaalira Muteesa yawandiika nti Kabejja yamussaako omuwandiisi w'ekyama era nga waali wakyama amannya agasinga tebaagatwala CMS Mukasa kyokka yaba amulabirira ng'akomyewo kuno Muteesa mu Discretion of My Kingdom ekyo kyennyini kyewandiikira kitabo ekyo bannaye kirimu emboozi ez'enjawulo
zooleka amaanyi n'ekitiibwa kya Buganda era n'okubonaabona okwaliwo. Yagamba nti olw'okuba Mukasa obuvunaanyizibwa obwamuweebwa yabutuukiriza bulungi nga ye yassa n'omukono ku lupapula Sarah kwe yazaalira e Mulago, waliwo abasawo n'abantu abatandika okubiteebeka nti yandibanga ekitaawe w'omwana. Mbadde mmanyi okuteebeka ebigambo kwatandika ku mulembe guno, kumbe ne guli gwaliyo. Muteesa yawandiika nti ebirabo by'omwana ebyali byaguliddwa okuva mu dduuka lya Hollards. Simba wakati omuzaana Sarah yatambulanga agula ebirabo eri ng'agula nkujjukidde mu Bungereza ebyo byennyini nabyo nti byawuniikiriza abasawo e Mulago gw'oyinza obutawuniikirira ku birabo byeyagula e Bungereza nga si byawano naye n'olwaleero mutukkirize abalabi baffe tukome wano. Tukyali nammwe mu kitabo kino ekigamba nti Mutebi kabaka wange. Ekitabo kino tuli mu kulaba ku lugendo n'obulamu bwa Kabaka Mutebi era twakabukwatako katono nnyo kati bwe toseseetuka tutunuulidde subscribinga ku channel zaffe. Kinaki tulina YouTube channel, tulina Twitter handle, tunoonye ku Facebook kwetuli, tunoonye ku WhatsApp channel kwetuli, tunoonye genda ku website yaffe video zino gye ziri ozirabe olirire ekiddako gye tuli ku Instagram gye tuli. Lindira ekitundu kyaffe ekiddako wogendera okumanyira ate ebirala kubanga essula yaffe ni gitwatandise twakagitandika katono. Omulangira amaze okuzaalibwa e Mulago kyekiddako yinira akanyumira akaddako. Twagala okwebaza nga tumaliriza akanyumiro kano bannaffe abatukwatiddeko era abatuwagira nga tusobola bukyasoosowaza kibiina kya Buganda eky'Obuganda yange. Ekibiina kya Buganda yo ekigatta abantu bakaka ku mutimbagano kitukoledde omulimu gw'amaanyi okulaba nga akanyumiro kano kabaawo. Tulina ekitongole eky'Obwakabaka kino ekya Buganda Heritage, abo nno nabo batuwadde kyamaanyi okulaba nga akanyumiro kano kakutuukako gwe omulabi waffe ku library eno byonna wano ebya Buganda Library mu kifo kyekimu kya Buganda Heritage. Weewaawo mpozi n'omuvujjirizi asembayo atukwatiddeko Coopsite Service twabategeezezza nti abo batunda era bakutuusaako byonna ebikozesebwa ewaka eby'omulembe okuva mu UK. Tetusobola kuva kuno nga tutumidde luli twatumidde ow'amawulire naye kati tutumira ani? Lwaki tetutumira ku wa tekinologiya Munasingo Ssemakula Wiikirifu tukutumiddeko nnyo n'omumyukawo Suuna Ian Munnakyagwe abo nno bakugu ddala era buli kimu kyonna kyolaba ekya tekinologiya ku Buganda y'Obuganda yange be bakikola. Tweyanza nnyo tweyanzeege mutundire ku kitundu kyaffe ekiddako awangaala. Lindirira ekitundu ekiddako.